Yes, mutevu mbaniza ku Fadi TV jina kusaba subscribing ate mpere video no like mwasi mutya muri mutya mujeba je mutisako engalo esawa eno nenda kusaba sikalenga oji following ate sikalenga we kumide ku Fadi TV updates ojja kuzifuna bambi abatali kosa wadde nokumu mwongera okunfollowinga mbagala nnyo yaje musinziza okwanga mujje kumideko abasinziza mu ggwanga lya Saudi Arabia mu ggwanga lya Qatar mu ggwanga lya Bahrain mu ggwanga lya Jordan mbatumideko bambi mwe bali kubanga mujje kumirako kosana okubanga mu followinga Fadi TV nokubanga Fadi TV mwaji wa attention abasinziza mu ggwanga lya Canada abasinziza mu ggwanga lya USA abasinziza mu ggwanga lya Germany kosana mu ggwanga lya Belgium mbatumideko bali kubanga mujje kumirako mu ggwanga lya Iraq ekibuga bakita Baghdad inayo nakato Aisha kutumideko nakato Aisha mu ggwanga lya Iraq n'abala bangi nnyo mu ggwanga lya Iraq abalekanga pobe kumira kuki ku Fadi TV jimbagala byansuso esawe na mali agatambatambula Namwandu wa Kakooza alengeddwako waliwo Uganda batambuza amawulire essaawa zino wali ku mukutu ogwa Opera News waliwo mawulire agatambula jjukira Namwandu ono amawulire gaali gatambula nti yali yaddayo dda e UK nenga poliisi ebuzaabuza Bannayuganda nti tannaddayo poliisi ng'egamba emuyina Namwandu ssebo alengeddwako mu kibuga Oxford ebimu ku bibuga eby'eggwanga lya UK United Kingdom bakita Oxford alengeddwako mu kabaala akamu era nga amawulire gano gasasanyizibwa Bannayuganda abawangalira mu ggwanga lya UK jjukira Namwandu ono buli wamu buli wadda bamumanyi n'ensonga nti ebifaananyi bye bituleetenga ku social media ate nekiri abasinga aliko akabuuza nti ye yadda bbaawe kati saa zino buli amulaba amanya nti yono gwogerako omutemu yono gwogerako gwalumiza okuba nti yadda bbaawe era amawulire gano gatandikiddewo okuleka nga gatambulatambula nga galaga nti alengeddwako mu Oxford mu ggwanga lya UK kituufu omukazi mwattu yaddayo omukazi olaba Bannayuganda batandise okubitambuza nti bamulabyeko mu Oxford mwattu omukazi taliwo mu ggwanga Uganda yalinnya Debati yeryaolenga okugenda kw'omukazi kuno kwonna poliisi yali ekulinamu omukono poliisi yateekawo ka diversion okubuzaabuza bannansi okubaleeta okulabikanga yabaleeta oconcentratinga nga balowooza nti omukazi poliisi emulina mu ngalo zaayo ettaano kumbe poliisi yali yamwekulako dda poliisi kumbe yali yamwejjako dda Namwandu wa Kakooza amanyikiddwa nga Nabwami Justin mwattu gyali mu ggwanga lya UK olaba Bannayuganda batandise okutambuza amawulire agalaga nti Alabiddwako mu Oxford mu ggwanga lya UK mwattu omukazi gyali omukazi yaddayo mu ggwanga lya UK ate kati essaawa zino Bannayuganda basinga bamumanyi weje Bannayuganda nga bo tebava ku mitimbagano ebifaananyi by'ono omukazi bitambulatambula ne mabegako poliisi yagamba nti egguddewo omusango ku mukazi ono ebifaananyi byali bitrendinga naye se kutrendinga yenna byali bitrendinga ontrendinga eri enkambwe n'essaawa zino alengeddwako mu ggwanga lya UK mu kibuga bakita Oxford UK ene ebibuga bingi UK naye nga balumiriza nti Alabiddwako mu kibuga ekya Oxford mu ggwanga lya UK naye ekisinga okwewuunyisa bamulengedde mu kabaala akamu mu kibuga ekyo kati akabaala abadde akakolamu ki ono Namwandu eyakafiirwa omusajja si byangu naye gamazima bino ebintu birabanga ebyokusaga naye bino ebintu gamazima bili serious ate bikyalanda buli lunaku olukya byongera kutabuka kati eri waka eri amawulire agatambatambula nti omuzimu kyegubakola ngoko baana kyokka ekisinga okwewuunyisa gutulugunya ate baawaka lwaki gutulugunya baawaka ono Namwandu yeetaga okulabika nga akangavulwa kw'osaana okunyiga buli wamu si byangu naye nga Kakooza ye teyeefiira Namwandu yalabika yali mu kujaganya ali mu kulya ssente ali mu kweyagalira mu ssente omusajja nti yamulesa amukoleredde n'abaana bennyini simanyi baana waje bali naye nga abaana bayinza oba bali wajjajja mu kyalo empigi tewali amanyi naye nga gamazima byebyo bitambatambula essaawa zino oyongera okugyekumirako bagita Fadi TV subscribe like nga tokomentinge ate osikale nga ogyekumirako naye nga gamazima
abantu banaso okutambuza amawulire bannayuganda abawangalya mu ggwanga lya UK nti Namwandu alengeddwako mu kibuga Oxford ekya UK. Oxford bamulengeddeko mu kabaala akamu. Musubscribing mbere bulungi mweraba.